Wanyama naliba nato n'otireke naganda nabba naliba miliyoni ezo eza dola naliba nange kenakwatayo nange kenakwakulizayo mubbye ebisambi mubbye ebisiro nabba akasito kanyama nga munereka mumba kubemba bye nalitunda miliyoni za dola ezi kakati mzee amabaati gakoma wa prime minister kimulekawa nti there are two issues in normal circumstances yakulope wa president nti wamubyeke wabyetaka kumbe naye yali agala nolitune milioni za dola 2 milioni za dola ezi ate revenue saji wako ne revenue twagisasula kasitranwe erega mukubira ddala najja kubanikira ttala najja kufukirira amazzi nga mulya nze najja kubafukirira amazzi nga mulya nange nagibba nagamba muzee nalibba ettaka nalibba nagera we bagenda okuzimba nengula wakati nga tebasobola ne bateekamu akasajja naleeta amayembe ne gamusiyaga yali alemedde mumbu musomesa ennyumba yeye kati ya president yagamba ki wamuga ati nalibbi Museveni namugamba nalibbi I saw it nalibbi nange kenfunyeeyo mubbye ebisambi by'entenze ezibye mu sitoko nnyama nabaga nti embwa ne basanga nga mubaaga ente enzibe ne mugigoba nze nzibye mu sitoko nnyama nalibba nato n'otireke naganda nabba nalibba bimusiyaga ne mukazi we n'abaana naddukamu nenditunda miliyoni za dola ezi bali balowooza ndi musiru yali alowooza ndi musiru yowasaana asolera no vice president alipo akumanyi bulungi naleeta ebisiyaga bali ne mwenda nga bagala dinzi bako nze ndisirimu enkwata sita naleeta amayembe yambo nyumba ya oyo alupo nendeeta ebyewaffe ne bikasiyaka ku makya n'olweggulo bulekajja katala nga bikasiyaka kadduka mu budduzi siriki ejjoogo ly'abasajja bano siriki obakuba n'obateeka wattaka siriki kuba balokole siriki yebasobola erindako omusajja amuleetera amayembe nga gamusiyaga ekiro ne mukazi we bamuleeta mbw alemeremu mbw ennyumba yamusomesa nembimuleetera nga buli lwajjako